sali jeno n'omwana akena musajja watu akena doko teyafuuka ko na jeno naki kakati n'ekirala kye tubonaabona nayo nti kye mbadde nkugamba nti family rule ulira family rule yakola ku kusemateeka kati lodime amwe bebali mu mateeka anti uliriza badukanya mateeka singa mfuna akadde singa mfuna yes mbadde nkunyonyola nti kati ebisalibwawo ebigenda mu maaso olaba ebiri ku kitebe kya Nuupu olwaleero okuwambayo tewali teeka lyonna libagoberera nalabye Lukisoke kituma fenga poliisi nga fulumya statement fenga poliisi tugenze ku Nuupu tukoze saaki ne muga lwaki weetuuma kyota ekyo Lukisoke sibe babirimu maje ge gali wali akomandinga ye mwana wa Yoweri Kaguta Museveni ye CDF so police teyina na basajja batu tebalina buza byakagaba abasi byakagaba oba ina ni kyamanye kigenda wali ku Nuupu so tuli mu buwambe obwaku eyakolebwa family eyawamba semateeka kakati awo tosobola kubeera nagundi na human rights ne bino byonna byowulira ne demokrasia ne demokrasia bino byonna byowulira ebigenda mu parliament nalabyo Obuwa naye nga yerimba Obuwa bamuwadde kapapula alangirira nebyo byakukasi bagenze kutongoza ne buno obusente baba yamba yo bwa kubanga Museveni asobola ne bakuba kibooko n'abiisa yali akubyeko parliament najjamu akawayiro aka age limit parliament yajja najo wenyula kibooko yonna abesefu singa balumbye abakulinga biserebe bakulembererwa mutabani n'olwaleero obukadde 5 nsibambi bwagamba bwebawadde uliriza baba yambye na buyambi yabadde asobola okubawe wenyula kibooko yadasobola okubawe wenyula kibooko nga parliament nanga tabawadde n'ekikumi kakati bagenda kukola ku Tuesday bagenda teeka bajja ku okubiri uliriza kuza koti masho ya kyekidda ku gwingoloya uli bona n'ababadde bweru babawadde ticket olwaleero tebakkiriza MP kufuluma tosobola kufuluma olwaleero omulala abalala babadde bweru nga bakyalina trip zikyatambula bazisazizamu ne babaweereza ticket buli omu komawo Tuesday parliament egenda kufu omanye okujjula no bagamba ebooze efuuye n'okufuuwa bagenda kususpendinga rules zonna rules zigamba nti biru bw'ogireeta ebbago olimala ennaku at least 45 nga balinoonyerezaako n'abantu balinoonyerezeddwa nga lina gazeted naki naye bagenda kukola nze natandika okubuuza amateeka gano nga ndi muvubuka mutono akava mu ssomero Kanji bwe yaleeta amendment wa justice and constitutional affairs nga tumaze okuwangula omusango basamugerero ogwasooka ogwasaza muri frata eri amendinga semateeka ne bakubirira mu ddakiika 3 nga bamaze okuliyisa nga bajjemu akawayiro akali kakwata ku referendum eya mwami Yoweri Kaguta Museveni nga olwenda alemwefa kakati ku Tuesday kye bagenda okukola koti y'amagye yina ekomawo anti kyenjagala okulaga nti bwe tumala okubawangula kino kye twabawangula kati basala ntotto zonna okomyawo general court martial tumukomera era bagayi katugula amakomera abafulume balina abaana ba Nuupu ababuziddwawo balina obuzibu nti kati buli gwe bakwata kubanga general court martial twagikuba ekigwo nefa kati banoonya we babatwala tebalabayo kyovula baba bakwata nti oba bakutte Mase Walukamba akulira ebyokulonda mu Nuupu oba bakutte Chairman Nyanzi oba bakutte bana abavubuka be bajja bayoola kati baba wandagala kubanga tosobola bakwata mu kooti ya mbatwala mu kooti ya bulijjo tujja kusabirayo bail yadde nayo tubonaabona kubanga bawo tutinyanjula ne Ingrid nibo bagamba tukyategereza mpapula za mweza bail munaakomawo nga 25 bali mukomera yimbeera gye tuli mbali eyo kakati nti te bagala nga bwe bakukwata wano general court martial erina okusiba nga tekuwa bail ekyo kye baagala kubanga the right to bail enda kukwata ne kusemateeka bagira ku UPDF Act naye bagenda ne kwamendinga ne semateeka Museveni azenkya neggulu agamba nti ye tayagala kintu kya bail era bwe twali tutandika omwaka guno yeeyisa mu bya PDM ebyo nakamba oyo omuntu abye sente za PDM eyo lwaki bamuwa bondi
bail ndagidde tebaddamu nayogedde ne chief justice ku bya bail kati baagala kiteeka muteeka article 23 bajja amending but nti waliwo abantu abamu abatajjanga kufuna bail today eri mu byobote gye yafulumya etteeka lya Grace ibingira detention without trial kubanga kati kyekikoleddwa ku Dr. Besigye amaze week 7 no bedi lutale ne bano Bobby Yanga ba Yasin bali eyo abavubuka ba Nuupu nga bali eyo tewali charges kale Dr. Besigye finally bamulese mu court ya bulijjo yesterday ne bamugulako treason ne bamugatagataga omulala simanya kapiteni ola n'ebita fefuna katubuuza boba n'abalala Bobby Yanga ali mu upper prison n'abalala ambira muganda wange ensibambya ze way forward ntulinda tebampita tulinda no simbaga nti Ssenjonyi tebampa baluwa tebampa kadi ate bangambye baagala gundi yeka uliriza wolaba abalwanyi ne baba tebakuyisa uliriza nedaka nakuuliriza nze kamalirize nze kankubulire wenda abalwanyi ne baba Nuupu kukite ne batali mpise wenda abalwanyi nga bali mu lutalo nze ensonga busonzi so nsibambi kyali kikakatako kusaba mu mutima mulungi kale kamuleke nze muwaddewa olw'ebyama betwogera chairman Anyanza ali wano nesimu abakulu no gye mvumulago omumererwa ababaddemu mu kutaba n'abaana n'obanoonya nga bali babalimbye nsibambi abaddewa whatever level manyi waliwo bitasoba kubeera nti kibuja ojja kukyogera meya mbine bintu no sifa kati bano abaana ababulijjo bano beeta ba foot soldier batategeera dynamics okulwanagana okulinajana okubi ne Katonga oyinza okugenda obugenzi wali okuwa support ye n'abuuka bubuusi bamututeeka kaba bayitategeera ki ne uno mulaze kakoza no mbitegedde kankulu ko ndinge nzikiriza ko malirize Nyanza jagama tisibaddeho obomukyala nzikiriza malirize okaneda sigamye nto ina rolo jo playing neche nkugamba nti bino tubijjemu ebyo gamba titebampise FDC najja nankumbi registered political party sister party ekitebe olwaliro bakirumbye bowa nga president taliwo bwabanga akyali president yes bwabanga akyali ave yako omaje byoze sagala bigenda mukayanira bukulembeze era kyovola bane ne kavule ne mwalize nti oba nandala wali oba powa si fete tulina buzibu ebyo kyovola twatula nakena nze olaba koti waliwo koti odega nti akena si president nze ndi wa walubiri ndi wa walubiri naye muluno olutalo twatuuka wali ngakena yakola ki yaliwo nga siza gamanti abananga atake nanonye ekiwano bakuyise buyisi bampise no ne batali mpise naligenze wali olutalo ai okujjako mungoba obugobi okungoba ebyo kiraba kiba kirala naye okulinda nti ninda firimbi ninda bampite wapi alinda lubongoya alinda ngapi lubongoya muyite wapi eto gogenda bugenzi kale kati gweyita nsibambi lwaki notebuyita lwaki toyita Sebunya tudde ku mulamu kakati era eriyo firimu ezannyibwa tajja kufiira tusaasira abawutuwuliriza otujja ku muledio ebibuuzo babuuzizza byabadde sharp nga biri wano nti what is exactly this what exactly what is it exactly that the system has against this who seems a spent force politically what does the law say about legislating against a court decision? Was FDC Najanankumbi left out deliberately, or did it just shy away from the opposition joint efforts? Joint efforts. Don't the messages
vis-a-vis general court martial tensions call for a national dialogue. Has FDC Najanakumbi failed to rein in on SMPs who seem to openly be in bed with NRA? Ebibuzo bikulu bigumu. Gano ge mawulire yawuzi bwe tusanze era ine bwe tugisaba okuteekateeka emisomo tunyonnyola abazadde bategeere kalikulamu eno. Gano ge mawulire ebikulu bye tulina okutunulira amafuta nga gasimibwa obutonde bw'ensi bukuumibwa era ne ssente zikozesebwa ku biki. Mawanga agakyakula bafuna ssente mu mafuta n'ebyobugagga eby'omutaka ne badda mu by'okwejalabya abantu ne babeera mu bwava obuyitirivu. saawa tukutuusako amawulire agakakasiddwa okuva mu bitundu eby'enjawulo tubagulizeko ku nootinyeemu 4 27 29 55 CBS FM ey'obujjajja. naye bannange omusajja ono ajja kugwira ddala eddalu atambula yeeyogeza oba yabaaki bizibu byereere bwe yagula ettaka endagano yagitwala mu kkooti ne bagigaana. lwaki yagenda mu gavumenti n'agiwandiisa ate atya kati kambabuuli wetaaga omutwalo gumu n'ekitundu kokka okugenda n'owandiisa endagaano olwo nno neebanga esobola okukkirizibwa mu mbuga z'amateeka oba mu kkooti. ate si ndagaano ya ttaka yokka wabula n'endagaano endala gamba ng'ez'obupangisa ez'emirimu ez'ababaguzi ebyamaguzi ez'okuwola ensimbi ez'abaweebwa tenda kw'ossa n'abo abakola obwa agenti. dduka mangu ku ttabi ya URA kuli okumpi oba batuukirire ku nnamba zaabwe ezitali za kusasulira 0800 11 700 oba 0800 21 700. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. 88 katonyeze 8 CBS FM. Edakika tukomyeyo kumpewo tukomyewo sebo kakoza tukomyeyo kumpewo sebo nyagwina omuzindaalo kakati oyadde banembaga nti ebibuuzo bituwadde bigumu era debate bijitutte nga bwe bijitutte kakati amazima gali nti abantu babene bagala kumanya ebyo. Yes, amazima embeera twayogeredda ku mulamwa guno nga bakasala omusango wiiki 2 sibaddeewo era nkomyewo tudda mu musango gwe gumu. Ekyamazima kiri nti gavumenti omusango gwinayo gwagikwata awaluma. Bannaffe batunulira amateeka mu bw'amateeka gaabwo era kyovula banga onaasoma kino onaasoma kino onaasoma kiri naye amateeka gakola era gabadde gatambula naye kino in fact n'etteeka lya court martial lyateesebwa parliament neliteekebwa muki mu nkola. Gavumenti okujambula n'ogirekeranga ekutta abantu balina emisango beinako evidence oba beetalina beenoonyerezaako yali teyina kutabuti nabo bennyini bano bakimanyi. Olala Musibambi agambye nti waliwo in fact gye babadde balaga batuuse n'okusaabulula omusango bo bennyini gwe baawangula nga batandise okugamba jaaji gundi yagamba bw'ati jaaji gundi yagamba bw'ati. Oba jaaji omu yayogera ekigambo kwaba oba olwana olutalo n'omulaba omulekera wakola ki waddukira obutakola genocide n'agamba nti musobola ogenda mu parliament ne mukyusa amateeka ne gadda mu layini enda era ne babyogera ebyokukola babyogera. Lulina yakozesa ekigambo nti Nalunga bwe yafumba amayuuni ne bagweya n'omuki n'agoya ne bagweya n'amayuuni yagoya amayuuni ng'ayagala Nalunga bamutenda okufumba n'agoya naki n'amayuuni. Bo bennyini bakama baffe abo ne batulekerawo omuwatwa. Bo bennyini bwe baaleka omuwatwa oba yali omu yakyogera gavumenti awo weyalabira walina okutambulira nti ono atugambye tugende mukyuse amateeka oba mugifuula ki naye nga mugende mubage amateeka kubanga tulina katugambe abantu abagenda mu kkooti eyo mu mateeka tosobola genda Kisangani noga nti nga eno gye bawambyewa ekivu noga nti gavumenti empya bwezze abasibe bena tubatadde
Kitegedde waliwo abavunanyizibwa emisango emirala ate tukimanyi bulungi nnyo sigwe wakuba medicine goba kuwa bomu wano ku gundi ku parliamentary avenue tebalina bye bakwata goba kuba bomu walimu egundi erugogo kakati gavumenti bebeyina abantu bwe batyo yonga masomoji ng'abantu bayingidde bw'oba ogenda muyikira toyingira mu gavumenti toyisooka kuyingira mu magi era bo bano mu mateeka ge bagamba nti era obeera siviliyani kyenjagala kimu kyokka kuyingira muteesa budde bwenja bukwongera gino emisango lodimenti yawe treason ne murder basobola bivunanira mu kooti za bulijjo etali kooti martial bakiba kisoboka naye gavumenti yasalawo ne bano boyogeddeko abeerugogo babatwala mu kooti martial babatwala mu kooti za bulijjo kyekigaana kino kisinzira ekigaana gavumenti yo ne security yaayo yo yesalawo kubanga nakiri kibadde mu mateeka omusango gwe gumu anti kugambye gavumenti yesazeewo buli kimu kibadde mu mateeka etteeka erisaabulula abajaji be basaabuludde kooti martial naye ng'ebaddewo mu mateeka bajaji bennyini be basaabuludde kooti martial naye ng'ebaddewo mu mateeka jamiri mukulu omumanyi mimanyi era nga bw'oyogedde ogambye nti eriyo abalala babatwala mu kooti za bulijjo ezaffe ez'abasivili abalala babatwala mu international criminal court abalala ne babatwala mu bakoyero kakati gavumenti yo yebadde esalawo kubanga kiri kibadde kitoobero kyayo ng'erina options okutwala mu kooti martial okutwala mu kooti ya bulijjo bakoyero okutwala mu international criminal court kakati gavumenti nga tesobola kutabuti bantu lwakuba waliwo kifumbibwa nga kiri ku Dr. Besigye fena gwe tusaasira mu bulamu bwe lwaki okiina tumusasa kubanga okozeewo ki mu kulaba nti obulamu gavumenti yemulina sikasolo ya gavumenti ekola kyesobola fanfi ye nyini nga yakisazeewo era amawulire kansolo kwago wano Lord Mayor ye yagalese n'agamba yasazeewo n'okuva ku ki kwedima obutalya mmere so n'ebifaananyi betulaba byebya Dr. Besigye abadde ku hunger strike era tubisuubira okufaanana bwe bityo kuba yennyini yakikola ki yagamba nti nze ngugubye kakati gavumenti esala entoto esala amagezi abantu bonna kugamba si Besigye yekka sazeewo n'okuva ku ki kwedima obutalya mmere Dr. Besigye abadde ku hunger strike era tubisuubira okufaanana bwe bityo kuba yennyini yakikola ki yagamba nti nze ngugubye n'abali mu kooti martial abalala bonna basobole okufuna obwenkanya nga batwalibwa mu kooti ye kooti gavumenti esala entoto esala amagezi abantu bonna kugamba nga tebasoma nga gogendo okyusa nga ateekayo abasoma si ye gist ekugamba recommendation gist erimu oyo ali under who independence eba yasoma na muhozi ayagala okuba Kenya ayagala okusiba abantu kakati ono abata mukulu semwana oath gye bateekinga nga bagamba nti allegiance yaabwe nga bamemba ba General Court Martial teri towards the law eri towards the commander in chief kakati ebyo byonna babyogera twabisoma wano ffe wano basatu bana balo emuli bana ali mu parliament obutereevu uno Yusuf kakensa mu mateeka
eyagasomesa n'agakola etteeka gye balitwala wa mu parliament kakati era oluleeta biiru eyo olunaleeta biiru eyo mutabani wange ono Nsibambi alina obuyinza era byonna biri mu ngalo ze okuwandiika ribato okuwandiika ng'awakanya oba ng'atereeza etteeka libaleese okitegedde kibeere ku likodi si byako era akiwandiike owayagala akiteekere mu mawulire agambe nti paalamenti nagiwadde amagezi ku kino kubanga bino byebakoze is not an event. There must be a process. Waliwo okubaawo okutetenkanya ne Lukwago akimanyi era naye yamugambira mu kooti chief justice yennyini nti gwe Lukwago omanyi ekyokola bino byonna betusaze namugamba musoba soba kugambye balinga banyumya balinga banyumya ne kashayindoza banyu gwe Lukwago kimanyi omanyi ekyokola kakati abantu baffe baleme kuwuddisibwa nti ensi egenda kuggwaawo era tufudde era kati byakufa byagenda mu makomera tukimanyi ekigenda mu maaso kyova olabanga mukulu Lukwago Lord Mayor alwana nnyo okulaba nga n'abenajja nankumbi babadde asindisa oluti ate abeetaaga ekavule bayimirire bwawo balage ensi si byabwereere bino webisirikira bonna bwe bagenda okutambula badde wano ewasegirinya teyayogera kukuziika nti twagala tuve wano nga tuli muntu omu tutambule tuyingire State House tukozese n'ekyasegire kino tuyingire ffenna tubirinze bebafumba mubiraba tugenda mu State House teyabyogera ate internet erimba simanyi YouTube simanyi byonna tebirimba mwabiraba biri ku record temwebase gavumenti esobola kutunula butunuzi bwetyo ng'eraba abantu bateesa okugivundula okugisuula okuwunzika entamu yaayo okugibigula basekete gavumenti egwe emisana ate ku likodi mwalina kakati gavumenti naye eraba ebigenda mu maaso era webamalira kino basabaniranya nakumbi ebagatteko bakulule ekintu anti bagenda nti wano wanekawempe nga State House eri Kinyana Mpindi tuyingidde Lukwago nali mukuba ngatu ziyingira mu State House agenda kuba State House yawa iye nakasero kale tubasaba abantu baffe nize tubeere bakakamu gavumenti eraba tubeere bakakamu bagamba nti otega akasolo kakola ki kalaba eno ekkubo lyebakutte lyettuufu Lukwago wiiki ejja afuba okulaba nga Dr. Besigye ava mu kooti ko bamutadde mu kooti gyabadde asaba ate naye tumwebaza Lukwago ne kooti gyabadde asaba bulijjo ate ne gavumenti yawulidde ne gavumenti yagambye fayiro zonna kooti yawulidde fayiro zonna bazitutte mu civilian kooti bwe batugambye fe tutwala bigambo ku floor ya parliament ogenda kitereeza ku floor ya parliament government chief whip luzana deputy attorney general batugambye ti fayiro bazitwala attorney general bazisunsula bazitwala akuli kudi yagambye nti ntifuwe fufululu ne Dr. Besigye n'agamba nti olw'okuba kati bandeese wano n'ebya hunger strike mbikoze eki bivuddeko kakati ffe tubeere bakakamu parliament eteese gavumenti ereeta ebiteeso parliament eteese emisango gibeere mu kooti gyebaagala ayina obujulizi asaba beyiro agisabe Lukwago asabe beyiro yani ya Dr. Besigye era tusaba nti ajja kuba successful kakati wano nakuba enduulu naye nja mukubirako enduulu nga Dr. Besigye afulumye ne bano mutabani Nsibambi mugende mu parliament musunsule amateeka mukole ekyo gavumenti kyebasabye nakasabira Kayihura nga tuli n'owekitiibwa ne balooya mu meetings ezo ng'aga nti Nsibambi badde ngenda kusiba ne mugaa nti agamba Kayihura kunoonya
nenga tibana bakunsiba mukama wo agenda kusiba gwo kusooka nagamba nga ate nga bansibira ki ndi law abiding citizen ne bamutwala mu General Court Martial kakati nsabira owekitiibwa Kakooza nga nensi nsaba munyambe kusaba ne kojja wange kuno yawona kulwamabaati bamalo batwalako eyo bwe bajja okutegeera yawona olwamabaati kubanga boogera baseka bakimba tebamanyi kitigenda maaso Kakooza amanyi baganda bange bano mukwano gwange olukwago nensi bambi amanyi bw'oba oyogera ekintu mu bantu nga bakiwulira gwe tolowooza nti baba tebawulira nabo bawewula ne balaba kyoyogera oba mazima oba si mazima ne basengejja yusi ekizibu kye tulina wano era nze kyenenya ne baganda bange bano at least ku 10 mwogereko amazima ga 20%. Omanyi w'olugambo mulungi naye kimutta aba alina information naye n'agyongerezaako okuwaayiriza ne kyonoona ekintu. First of all kooti okusalawo bano bagenda ne bagamba nti omusibe waffe tateekeddwa kutwalibwa mu kooti y'amagye ateekwa kubeera amagye yagawummula amagye yagawummula bakigenderawa eriya lyapiiru omusango gwa bonna okitegedde bulungi bajjaji ne bagamba nti omusango katugusale twawulewo ki enkaayana ne bakola ba militant nabeera nga batwangire mu kooti y'amagye nabo bakyako okufuna obwenkanya nga article 28 bwekola ki bwegamba ne ba civilian ababa batwalidde abo nabo bateekwa okutwalibwa gye bateekeddwa okukola ki okutwalibwa kakati eyo process katono bagamba n'abamagye owuliriza n'abamagye be baggulako capital offenses court martial terina capacity bawuza n'abo abamagye that's okay that's kyentegeeza nti kubanga categories zalinga 2 oba 3 timulimu ababulijjo abali mu court martial n'abamagye bakola ki banyigirizibwa basalibwa omusango kubanga bakusalira tokola ki tofuna apiiru ye article oba n'obutali bwenkanya ola naye bamuleese exactly kyenkugamba nti kakati bwebanga kooti yasazeewo civil liberty ne military liberty ne bagamba kati mukole bino onalebo kasole byabadde annyonnyola kakati bali mu kubikola bano bagamba nti nedda muluddewo Hamson Obuwabi yalangiridde wabiwulidde yagambye nti bakomyawo akawaayiro akagamba nti ba civilian bajja kukozesebwa mu General Court Martial ekyo ni principle eyo ligi yagambye ratio dissidendai principle ya judgment egamba please oli yayogedde bibye oli yayogedde bibye omanyi kino kye mbagambye nti baganda bange bano ab'amateeka baleke bano kubanga ebyaffe bya bulijjo okimanyi nti Mao minister wa justice yayimirira nti kyabuswavu nnyo munamateeka okuyimirira n'agamba nti kooti yasala omusango kwabo abaliyo si bwe yakyogera ku fulani si bwe yakyogera olwo yagamba n'okugamba nti yabajeereza kati tukwate byani anti kyenkugambye nti tosala gwakawala nga tonawuliza gwakalenzi si bwe kiri tosala gwakawala nga tonawuliza gwakalenzi ate kati nkootinze bisi yabyogera yadda wali ng'awoza dikuli ujogera yagamba nti bano baluddewo okuleeta dikuli mu constitutional matters awo nawo nja kujjawo Mao oli gwe twali tumanyi nti yali brain power ng'oyogera ku tuleke Mao tudde ku nsonga minisita mumuleke ekirala bano gye batali bagenda ne bakonjera yagamba Mao yeewuunya looya wa Besigye n'amala weeks 2 bakita dikuri nagati musajja kyuyo looya wa Besigye yani tuleke okuleeta Mao wano mututaase kakati nzija bano message yino njiina wano okuva eya caucus bano bibogedde okumanya balimba egamba nti all NRM committee leaders ani aweereza Brandon chief whip government chief whip kubanga mu constitution yaffe ya party government chief whip abeera chairperson era caucus yaffe mweri mu structure ya party nti buli ekikwatagana ku nsonga ya parliament
tunaatuulanga mu kokasi yaffe ne tuteesa ntukubaganya ebirowoozo era yino message egamba all NRM committee leaders and NRM members of parliament currently out of the country babayita for consultations as a leader to consult leadership of parliament wishes communication all NRM MPs currently mujje for a special meeting kokasi buli nti buli week oba buli mwezi tujja kutuulangamu olunaku kanzije obuyiiya amagezi okweyimirizaawo tutunulidde nnyo okukyusa mindset y'omwana atuukane n'omutindo gw'ensinga bwe guli kati Mount St. Henry's High School Mukono lisangibwa kilomita 6 ku luguudo oludda e Bugerere. Abasomesa batendeke basomesa arts ne sciences, ssomero lya O ne Elevo lya bawala n'abalenzi ab'ekisulo n'abaveewaka bonna tubaaniriza. Leeta omwana ku Mount St. Henry's High School Mukono abangulwe ku mutindo. Okumanya ebisingawo noti 784 13 6 11 oba noti 7 noti 8 92 noti 7 ne noti 393 11 44 Mount St. Henry's High School Mukono ly'essomero lyokka erigenda okuwa omwana wo ebiseera eby'omu maaso ebitangaavu. Mount St. Henry's High School Mukono, aspiration for excellency. Abantu bayeyeza ebintu naye bannange Big Pig Extra Booster alemedde ku mutindo kyekirungo kyokka ekitaboola by'olunda ne bw'oba olunda nkoko oba mbizi oba kiki. Big Pig Extra Booster akola omulimu gwa ttendo mu kukuza amangu n'okulabirira obulungi bye tulunda nga tebirwalalwala ne bifuna ennyama yeegasa nga byeyagaza w'olundira tewawunya wamma n'ofuna amagoba 10 ku 10. Abalunzi b'enkoko ndooza mukyerabiddeko kati nno buli lw'otabula emmere gy'oliisa kakasa nti otabudde mu Big Pig Extra Booster paketi 2 mu kilo 10 ate oba ne bw'oba otaddemu akalungo konna musange mu Container Village ku Juba Plaza edduuka namba B008 oba mu maduuka g'ebyobulunzi essimu 0759 314 747. Big Pig Extra Booster yeyekka. Toddamu kutambula kibuga kyonna ng'onoonya furniture ow'omulembe. Jangu ku Desi Business Systems wane Mengo mu Kabakanjagala balina buli kalonda wa furniture yenna executive chairs ne desks, entebe za conference ko n'emmeeza zaakwo, dining sets, sofa sets eza fabric ne leather, ebitanda eby'omulembe, emifaliso n'entebe ezeeyambisibwa mu orthopedic, wardrobes, filing cabinets, workstations, entebe z'oku reception n'emmeeza. Desi Business Systems basangibwa okumpi ne Bulange ewa Kisingiri ku Nfudu. Bakyalireko ku showroom yabwe olwaleero olabe buli kalonda yenna gwe balina. Essimu 0772 694 434. Lowooza ku musingi gwowadde omwana wo mu byenjigiriza. Mityana Standard SS Kagavu litambulira ku kalikulamu empya. Abayizi b'eriisaako bibuuzo bya siniya ey'okuna n'ey'omukaaga balina science lab k'okumya amaaso, library ya mutindo nnyo, batendeka n'amasomo ag'ebyemikono omuli okutunga, okufumba, obulimi n'obulunzi, ate bwe gutuuka ku by'emizannyo ne MDD, ebisulo n'endya byonna matabuta. Okuwandiika abayizi kugenda mu maaso ku ssomero n'ebisale bisoboka. Essimu noti 753 88 noti 3 oba noti 772 85 28 58 ye Mityana Standard SS Kagavu ku luguudo lw'Emityana. 88 katonyeze 8 CBS FM. Obukadde n'obukadde bw'abantu bugiwuliriza mwaka ku mwaka kati giweze emyaka 28. Tewali atuwunyamu, tewali atweyimbamu, yadde atusemberera anti ffe tukulembedde redi endala ne zigoberera. Eno ye y'obujjajja eyiyo Kyabassa Fama. Eddakiika zino ziri 39 ezakayita ku ssaawa 5. Nyongera okwebaza ku bantu oli muza muliro gye twatandikidde tuli mu mateeka balwe bali babiri wano batunyonnyola byonna ebiriwo n'omulamwa guwadde eddembe human rights ate ne demokrasiya n'eddembe ly'obuntu wadde omulamwa kulwa nyonnyodde balina omuzindalo Kakooza James. Mbadde mmalirizayo nti baganda bange bano boogera olumu bala by'omusana tubaleeta mu lwatu
Katona lebonsi bambi. Katona bali nonya kuli kiriyo. Kiri it's a 91. Actually ekyo nekimbuziza. Mu caucus. Atone geno. Nekimbuziza. Nkulamusiza munna. Jabale ko sebo. Erinyane nze medi sebo ko sebo nkulamusiza. Tubulanganye naye ensonga eriwo eri nti tubadde nemanyi olimuliza wa parliament yaffe. Lawyer Lord Mayor gavumenti semateeka gavumenti yo yagiwamba. Konze kambuze atunegiyo nebine byo esebo. Kakati ogwagamba mu semateeka bagiwamba. Naye ngali ku yagenda mu kooti nawoza mu kooti yali ku radio yayogera atambula ate semateeka bagiwamba batya semateeka weeri ekyatuleetera obutategeeragana olwozi nti buli omu ajja kulaba etteeka engeri gyalikola kye gyalirabamu kati nze bwegiraba sayidi eno nagiraba sayidi eri bwetubanga tetugeziganyiza ku nsonga ngaeyo nga tetugenda mu kooti ekola ki okututawuluza era bwetugenda mu kooti okututawuluza netuga nti kino kyekituufu entegera yona yentuufu gavumenti ekikkiriza nekola nga kooti bwegambye era nebanga etawuluza ku nsonga eyo era mu kubaganya ebirozo bagambye nti kooti y'amagye yava n'emisango gyonna egyali gyonna mifuuwe fufululu kati ate mukyagenda gyo mu maaso gavumenti wakito giwabula Article 92. Article 92. Egenda kukyusa kikooti kyegambye okudda emabega kibaita retrospective legislation si kudda buzi mabega tukola kintu kyonna tugenda kumanika nteeka egenda kikola okuva emabega ekooti kyegamba tukola kina ekooti wegamba nti ekyo tekikola mu ssemateeka era tokikola ogamba nti kooti ebeera kutawuludde ntokola kintu ekyo kati gavumenti kyekola ekooti yatugamba mugende mutereeza etteeka eryo ikwatagane n'essemateeka kooti yagamba nti mugende mutereeza etteeka kooti bweratulagira majority yagamba etya nsibambi ono yena kyagamba yagamba ate nsibambi attorney general kooti kitubulire mu majority numbers kwalina appellate court wekyogerera anti eno appellate court olina kutunulira majority totunulira minority kakati mu majority abalamuzi majority bakyogererawo ekyo kyogamba omulamuzi mu numbers mu kooti za civilian ekyo tewakiraba mu nsala y'ekooti sebo ey'omulamuzi omu balina mu mateeka tulina kyetugamba kyebayita lead judgment you read osoma amateeka judgment zonna nebala lead judgment kati bali nibagamba lead judgment egaye we agree with the position of the lead judgment nebagattako we agree nebagattako that is what they call a lead judgment kakati lead judgment wasoma judgment zonna zagamba muno you need to make provisions for fair hearing zonna kakati odebasibambi abuuza ani yagamba okutwala fayiro wa DPP mu majority kooti yagamba transfer the matters to the civilian courts we're transferring a criminal matter mu civilian courts civilian courts under article 1 musoke mukulize under article 120 omuntu yekakkirizibwa okuwoza omusango gwa criminal mu kooti za civilians ayitibwa DPP ekolebwa DPP so they were transferring the files to the high court netegeeza DPP nti zino files are criminal matters they have been transferred to the high court the problem with that after nze nyina ebibuuzo olwedimera ena kyadda kubuuza mu katono
Mukulu Kiwanuka ogenze n'ogamba nti mugenda maaso okuteeka mu nkola kooti kye yabalagira. Of course tekyali main judgment, kiyinza okuba kyali advisory nga babawabula obita no njagala no kisi kyekibuuzo ono yali justice ogambye read judgment eya justice Owinidolo chief justice naye chief justice y'omu ng'akulembeddemu Supreme Court musango gwa Mama Mbabazi mu 2016 yabagamba mutereze amateeka g'ebyokulonda mu gy'amagye mukole kino byonna n'abirambika bingi n'okutuusa kati tobikolangako. Lwaki kino kipapiriza? Lwaki ebya 2016 tewabikolako? Kino ekyamagye kyopapiriza. I take the advice. Njiguliriza n'ekikola n'ekiteeka mu nkola. Njagala omubuulire kiki ekiri mu mateeka agakwatagana n'okulonda ekyali mu mateeka kati. Kakati ogambye nti tetwabiteeka mu nkola, njagala omubuulire nti kooti yaba abalala babaleeta ddi abasigalayo abasigala kubanga kooti Dr. Besigye kale ye bamulese mu gundi mu kooti naye mulimu abalala abanup bangi abakyaliyo waliyo abalala abakarachuna bo babaleeta ddi mu civilian court oba balinda teeka mmale okukola epya. Omwami Lukwago, that is exactly where tategeeragana bulungi. Twabagamba luli nti tukuŋŋaanya fayiro zo, twabagambye bakwate fayiro zonna bazitwale. Wiiki ennyini gwe lawyer n'ogamba eya client wange mugireete kati kusegeera ne bagamba nti okay eyo mugitwale. The process is ongoing. The one thing that olina okumanya nti nno bwe tuba nga tukola ebintu bino lwakuba nti olina client wo, we have to do the things properly. You have to do everything properly. Even those ones tugenda zireeta and the process is ongoing. Singa wasomye the document ku bintu bye mbadde nkola because wabadde mu kooti, you would have seen the steps we have been taking. Osegera kakati omama muno tetulina kyetukoze nga naye ebintu byonna byetubadde tukola nga gavumenti birambise mu bbaluwa ne mu bintu byetukola meetings ezibaddewo what has been happening. Kakati oyinza gamba muno ebintu ebikolebwa mu myaka 5 nina bikola mu lunaku lumu. You can blame me okuba nti no I may be slow naye kyogamba mu tetulina kyetukola that is not correct. Semateeka ekuwesa 48. Sebo ate naye njala kwebaza mukama wange webale nnyo wala ddala genda okole emirimu yakale sebo nga yangu omugoba kakati mwami Lukwa omwami Nsereko kati obiwulidde nkugaye nti ffe bwe tubeera mu caucus tubeera nga tuli mu lutuula olugambye nti buli mwezi ffe enkola yaffe ya caucus tutuula ntukubaganya ebirowoozo ebigenda okuleetebwa mu palamenti. Owulidde mu njogera yaabwe nti kooti yabalagira baleete ssemateeka bakola amendments mu tteeka lya UPDF. Ekyo si kituufu. Bo kibali mu kola. Kakati njaga kwagala leka kundistractinga kuba Professor Nsibambi mukwano gwange tobeera nga bali abali mu Owino market kuba beera kuwulirizaako Owino baziza gwange boba oli mu katale oli agamba tunda nyama ono ali akalengedani kakati ogenda kubeera mu palamenti etteeka gye baleeta omulimu gwo ono atugambye nti bagenda ogwo mulimu gwe. Ekyokubiri si kituufu nti bagenda kuleeta etteeka erikyali nga bwagambye bakyali mu draft nti ku lwokubiri bagenda kuleeta amateeka tekisoboka balina okumala okuteekayo biiro emala okulangibwa bagende mu consultations mugende mu committee stage ezivaayo zonna mu committee ekola ripooti eryokugireeta kyabulimba ku lwokubiri tebagenda kuleeta eryo tteeka bano kyebagamba mu ku lwokubiri kijja kubeerayo balimba kyenkugambye nti kakati baganda bange bano ebintu ebimu babitwala mu speedi ey'amaanyi bafune kye baagala naye ng'ate ebintu ebimu byakukwata mpola mpola. Njagala nkubuulire nga nvaano ku muzindaalo nti ekintu ekikwatagana ne gavumenti ate nga kikwatagana ne security
si kyekintu ky'okuzanyiramu si kya speed olina okukyetegeeza nnyo kubanga olwaleero toyinza kumanya. Yes, bano bawoleza nange nzikiriza nti Besigye bwaba bamukutte bamuleete mu kkooti bamuwe fair trial. Bwabeerawo ekizibiti ekimukwasa ate niye gavumenti ekyasinze bano bagamba baganda bange nti tewali mateeka tewali rule of law nti tewali rule of law baga tewali rule of law tewali naye buli ekibaawo baddukirawa ebasalirewo baddukira mu gavumenti esaliwo kyekiri omugenzi ogenda kugeza maduka gono jja musangawo salaka stress DFCU ekugamba fune loan abaana badde kusoma bagise sa stress ne DFCU this back to school fune loan omwana de yasome era gama kyama genda kutabira kuli okumbira DFCU ofune msawa ajja sawa teziba nyingi ojja kuba mfuna milioni 2.5 DFCU ekikozenga ekikozenga muzadde okulaba nti omwana afuna school fees adde asome kyekikuluma mugongo eggwonero lino weeriri batwanjula eggwonero ery'omugongo kwata oluguudo olugenda ebombo tuuka ekawempe vam tunoonya awali Equity Bank gy'oba onoonya ojja kulaba bannaffe nabawonya omugongo kyekyaseesetuka magumba discs oba naabuzanyi ebinywa amagumba galina mubinywa gukuluma nnyo kati wokuona wewali bayitawo ku tuka Equity Bank naye baŋŋambye bakubire ku simu ng'obuze 075 19 3300 oba 0764 51 58 35. 88.8 CBS FM. mukaweefube w'okusembeza ebyobujjanjabi mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka Foundation etuuse mu ssaza ly'Essingo mutubeerebere mu health campaign okuva nga 11 ne 12 March 2025 mu kisaawe ky'essaza Emityana. N'olwekyo abantu ba Ssaabasajja mu ssaza ly'Essingo mwenyigire mu lusiisira luno mujje tubajjanjabe tutandika ku makya okutuusiza ddala olw'eggulo nga tukebera n'okujjanjaba abantu ba Ssaabasajja Kabaka ku bwereere. Tujja kukebera amaaso amannyo endabira y'abakyala ab'embuto okwekebeza omusaayi endwadde ez'abaana tujja kukebera akafuba nalubiri kokolo amagumba n'endwadde endala nnyingi nnyo okumanya ebisingawo kuba noti 7 noti 9 678 noti 6 oba noti 775 nyamusanvu 38 6 jangu ofune obujjanjabi obw'omulembe tosoomoozebwa ndwadde n'obeereyo n'osirika. Tubeerebere mu health campaign ku ssaza Essingo nga 11 ne 12 March 2025 mu kisaawe ky'essaza Emityana. Biwagiddwa minisitule y'ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda, minisitule y'ebyobulamu eya Uganda, Diamond Trust Bank, Buganda Kombucha, I&M Bank n'Aga Khan University Hospital. Ekyobugagga ekyensiba omuzadde ky'olikera omwana kumusomesa. Twogera ku Standard College Nsangi ku luguudo oludde Masaka, ssomero lya Kisulu n'abava ewaka, bawala n'abalenzi okuva ku siniya esooka okutuuka ku y'omukaaga. Basomesa arts ne sciences, computer, library ne laboratory bijjudde, ate nga bafaayo nnyo eri ebitone by'abaana. Ekifo kigazi, ebisulo birungi, abaana balya bulungi, ebyokwerinda gguluggulu, ate bwe kituuka ku mutindo gw'ebyensoma baalaze wala. Ebisale bisoboka ow'ekisulo mitwalo 65 ate owadde mitwalo 35 gyokka. Twala omwana kati omuwandiise ku Standard College Nsangi, oviiramu ku stage y'Ensangi n'ogoberera obupande. Essimu noti 7 noti 2 6 92 2 oba noti 772 6 92 2. Standard College Nsangi, continuous improvement. Abalunzi b'enkoko tubeebaza naye amagoba temufuna matono nnyo olw'obuseere bw'emmere y'enkoko. Kati okufunamu nkwanjulira akalungo masala broiler concentrate kali mu bbeeyi nsaamusaamu ng'ate kakuza mangu enkoko ate nga n'omutindo gwa waggulu ddala. Omwezi gumu enkoko ng'otwala mu katale. Gwe toyagala nkoko efuna omuwulo ogwegasa mu kiseera ekitono bwe kityo. Abasuubuzi masala broiler concentrate mumusange ku Container Village Juba Plaza room B008 ate gwe
eby'omulunzi masala broiler concentrate musange mu maduuka gonna ageesigika agatunda eby'obulunzi wonna mu ggwanga ebisingawo okuva ku 0753563772 buli lw'oliisa enkoko emmere nga ya buseere kisala magoba ago n'olwekyo weekwate masala broiler concentrate 88 katonyeze 8 CBS FM. Kabule kwa simu. Hello. Mendi. Wanji. Webale kuweereza. Kale sebo. Kali tulinga mbera na ngona. Yes sebo. Lewa na mendi ngabira omulodi. Mulodi wali. Namukunzu kumula. Lewa na mendi njagala kutegeeza ekintu kiri kimu. Nga tutafune bantu nga Lord Mayor enseri bubi. Lord Mayor nkusaba tokowa tossa mukono kubanga ekyamazima okoze omulimu gwo. Honorable Yusuf Bambi muyambe Lord Mayor akugambye amulwanyi w'ebalengera tewetaaga kukubira katimu. Obuzibu bw'olwo yakwekamu embeera tigala kulama nga bwe wali. Mukama abasaasire gaetulengeramu. Unakiuna kya national platform tuli mu kiyongobero owulira bino nga amaka ga pulezidenti waffe nabo gasaliddwako tusabire Kyagulanyi Center mwali mu kaseera kazibu naye Mami Medi Selekose Buliba nze bwe ndaba ebigenda mu maaso enkya ngenda akakola okulima ku bijja by'obote mwetondere nti bannayuganda tusonyiwa kunyigirira bwereere bwe twalowooza nti tagenda kukola nga ggwe ate talina njawulo naawe enkya ngenda kokola naye mu byonna Mwami Elias Lukwago nze ndaba nti otulaba wazibu nnyo singa tunaba tetusitukiddwamu kwekwata kitole kubanga Mwami Medi Selekose Buliba kooti maaso nga maliriza tebaddewo myaka 3 n'amabega kooti maaso eri mu myaka 30 nga weeri era tetwagirinaako buzibu naye Mwami Museveni okuva Kyagulanyi Center we yajja tutwalira mu nkwalwa ze n'atandika okufiirayo abaana ba Nuupu bwava Nolwekyo kooti maaso yayagala terina buzibu naye Mwami Museveni agikozesa okusiba abawagizi ba Kyagulanyi kubanga Kyagulanyi yamulina okutesinkawa ze n'abawagizi yonna bazaakola olwekyo nnaba bannayuganda mwami Gundi Ssebunya bw'oba otega amaggwa wetawalije gadda muwagire kooti maaso naye bujja kukya lumu Museveni Ssebesiga yamujjanjaba ng'atuteyo buke Mwami Ssebunya amukuutira akasingizi bujja kukya ku makya ngo yekiwanuka kiwanuka nani tuyanziza nnyo hello Uganda wenda lekokukwendedi kale sebo Gazira James Gwego mtekwendera stage yongera muka speed sebo Gazira James Gwego mtekwendera stage munakigina cha national unity platform Kena ndiye nende kenali kidembe dikirikini Ogende kuli antikoti yakaje inona maso koti ezo wadije musibiriani koti ate ogende kuli ate NRM etude basale empenda ezokola ezokuwa maso koti koti maso amani ekitegeeza ki ebi nakolebwa mu mateeka yo NRM tejja kukkiriza kubanga uganda ekitongole ekiramuzi nakyo tekyetengeredde ekiri civilian bajja kiwa buwulira birati tugenda kufunamu zebazira olunaku olungi abamu ku byamasimu mwebale kyali Surubinga Isaac Mutyabano yasembyeyo Solemanya sigawulidde bulungi naye Bazira James Bazira James Isaac Mutyaba agenze n'agamba nti baddewo ebbanga nga tetugirinaako buzibu no tugibaddeko n'obuzibu okuvira ddala mu 2005 twayingayo ba civilians eyina kuba disciplinary committee nga bw'olaba law council ya gundi ozisaba n'amateeka nga bw'olaba medical council ozisaba doctor nga bw'olaba police standards unit nene bw'eyina okubeera kakati nze first convict civilian convict nze n'alaka mu general court martial 2005 nze n'alaka fe ba civilian be basooka okusingisa emisango Dr. Besigye ye gwe basooka okusibirayo mu 2005 ne tulwana general court martial okuva olwo katwa emyaka 2 nga tulwanagana nayo ne tugende maaso bano abagenda ekisembayo bano abagenda ku Tuesday tewaliyo tikale kola ku eriri Tuesday mugenda kola ku naye mujja kugisasulira enkya ffenna kalo kalango katono nnyo enkya ffenna tuli ku kasozi ekibuli owo mulangira wadda wampereza obubaka wano ngezantu bawumma enkya duwa ya muzana Sara Kakungulu mwenna wasiramu gye
sawa 4 muzikiti ekibuli obubaka kinkakatako nze nga muzzukulu w'akakungulu ekibuli ku lwa jjajja Mbuga bannange ffenna enkya tugende tuweese omukolo ekitiibwa olw'ekitiibwa ky'ennyumba yaffe eyo mu umma ne mu ggwanga lyonna. Ssaabasajja Kabaka awangaale, olutalo lulina okugenda mu maaso nga tuli Mwami Medi Lukwago kyaga nti baleeta etteeka ku Tuesday tekisobeka. Rules of procedure za parliament ziri clear. Okwameninga etteeka nga kooti bwe yalagidde. You must put it in a gazette. Ekyo si kituufu. Fe ababadde mu musomo gw'ennono n'obuwangwa baleke kkonjera kukola ebitali ku Lwokubiri ndi wano olimbuulira oba etteeka lina. Ekkooti bw'egamba nti mwame tuve ku lunaku lupako lwaliko etteeka ligenda kujja lijja kubanga kooti yabagamba mugende mutereze etteeka mukole amendment. Anti akawaayiro 1017 akagamba nti omuntu akwatiddwa n'ebintu n'ebyamagye n'ebyaki ebyo byonna omuyeekera oba ebyo byonna kooti n'egamba akawaayiro omusawo gwasooka si bwe kyali Attorney General eyo amendment egenda kujja ekyo si kituufu. Anti omusango gwe baba bagwa n'ogwakuba kabazungulukuba